Polisi ya kuno ng'eyita mu mwogezi waayo okwetooloola eggwanga Afande Fred Enanga Evudeyo n'esiima Ssaabawabi wa gavumenti wamu n'ebitongole ebikuumaddembe olw'okufaayo n'okusigala nga banoonyereza ku nfa y'omulamuzi Kagezi ng'ono yali munnamateeka omukuukutivu eyattibwa mu bitundu eby'ekiwaatule. Naye ng'okutwaliza awamu ekitongole ekya polisi nakyo kyegatta ku mukulembeze w'eggwanga okwebaza abambega okuva mu CID, aba ISO, aba Counter Terrorism ne office ya DPP okuba nti basigala balondoola abatemu abali emabega w'okutemula omugenzi Kagezi. Kagezi yakubwa amasasi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2015 bwe yali ava okukola ng'okuva olwo polisi wamu n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe bizze bifeffetta abeenyigira mu ttemu lino. Afande Fred Enanga ategeezezza nti ekigendererwa ky'abatemu bano ekyokutemula Kagezi wamu n'engeri gye baakwatibwamu bijja kwanjulwa eri bannayuganda mu kiseera ekituufu n'akumya bannayuganda nti bo nga b'ebitongole ebikuumaddembe bakugenda mu maaso n'okulondoola abakozi b'ebikolobero. Waliwo abadde baagala okumanya enkwatibwa y'abano ne kiki kigendererwa ki ekyabaviirako okutemula omugenzi Kagezi. Bino byonna tubikuumye bijja kwanjula oba bijja kusaba okululwa mu kiseera eky'okuwuliriza omusango guno ku bano abana. Agenze mu maaso n'alabula bannamawulire okukomya okusaasaanya amawulire ag'obulimba ku nfa y'omusuubuzi Henry Katanga era ng'ategeezezza nti poliisi ekyetaaga obujulizi okuva mu bakugu basobole okuzuula ekituufu ku nfa ye. Mu bufu bwe bumu, poliisi egumizza bannayuganda nga bweyongedde amaanyi mu byokwerinda naddala mu bitundu ebyettanirwa ennyo abalambuzi ng'era ng'ategeezezza nti bakolagana n'eggye lya Uganda erya Uganda People's Defence Forces okusobola okufuna obujulizi ku yali aduumira akabinja ka ADF akakola obulumbaganyi ku balambuzi abaali bagenze okulambula Queen Elizabeth National Park wamu n'abantu abalala abattibwa mu bitundu eby'Ekaseese. Ebitongole ebikuumaddembe byasobodde okwongera amaanyi mu bifo byonna abajulizi abalambuzi gye batera okwettanira era mu kiseera kino tweyongera okukolagana n'aba UPDF okulaba nti ebimu ku masimu empapula pasipoota ezasangiddwa ne komando omu gwe bayita Njovu eyattibwa ennaku nga 10 emabega awo, twagala kulaba ng'obujulizi obwo tubufuna kubanga oyo komanda wa ADF eyakulembera ettemu lino ku balambuzi ate nga ye yakulembera ettemu ku baana ab'essomero ab'e Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.